Rafael Walugembe aweze egy'obukulu 24 okusinziira ku batuuze ono yakubiddwa amasasi agaamujje mu budde bwe yabadde afuma amaka g'abakadde be ku ssaawa 4 ez'ekiro nga yolekera ennyumba ya mwannyina gy'akuuma. Nefuluma olwo bagenze dda nagenze okutuuka ano ng'omwana wange ali awo ng'omwana wange ali awo netoloola ng'omwana wange agudde awo ng'omwana wange ava omusaayi mu kifuba ng'omwana wange ava omusaayi mu kifuba. Naye twemulugunya ku security eri mu ggwanga lya Uganda. Awantu wano we tuli okumbi n'ekifo kino gye tulimu bitaazi nga 10 na police post. Naye abantu ne batuuka okukuba amasasi ensi yonna negawulira ne wabulayo ne ka security. Naye nga gavumenti yatukakasa nti abeero DU batendekeddwa okudda mu byalo byaffe okubeera nga batukuuma. Ababbi bazze nga bajja bagobwa owa mobile money, omusajja atunda mobile money ne bapaakinga emmotoka. Kati ono omusajja neiva yabadde akyamako eno katono abaviire. Kakati awo ne bagenda nga bamufunza batandika okugenda nga bamutulugunya. Kakati ono omwana waffe yabadde ava mu nnyumba naye tabimanyi ng'agenda kusula wa mwannyina yazadde. Kakati bamulengedde balowoozezza kyajja kutaasa kumukuba amasasi n'agwa nebadde yabadde kyajja afulume. Kakati ate bamaze okulaba nettala mu nju ng'eyaka nga mama aguddewo kati ne baagala ate bamufube ne yongera okusindirira amasasi nga bagakuba mu bituli ebyo nga bwe mubirabye. Mwesigwa Kigongo erabiddeko n'agage ategeeza nti abazigu bano babadde bambadde engoye ezeefaananyiza ez'amagye era basse kwambalira mukyala we nga basaba ensimbi kyokka olabye omuvubuka ono ne bamwekengera okuba nti yabadde abeetegekedde. Nagenze okulaba nga wabuukamu abasajja balina emmundu omusajja omu yalina ekyambalo ky'amagye webatandika okukuba amasasi nga tebanaba kuŋŋamba kintu kyonna. Kati bwe bakubye amasasi nga wayisiwe akabanga katono nyene batandika okugamba leeta sente twagala sente kumanyi olina sente leeta sente zonna z'olina leeta sente. Omulala yadde n'ennyondo ye n'atandika okukuba endabirwamu z'emabega nga bwazaasa. Mukyala wange yadde atudde mu moto gw'emabega n'akwata ensawo n'akola kijada ayina n'abagamba naye sente zonna ziri muno mutwale n'agibawo. Bannabyabufuzi oluwulidde bino babukeerezza nkokola mu maka g'abazadde b'omugenzi okubasaasira olw'ettemu lyakoleddwa ku mwana waabwe. Bano bavumidde ekikolwa kino era nga bagamba kyavudde ku gavuba gavumenti okulemerera okumala emmundu mu bantu eziyitiridde ensangi zino. Era maama w'omugenzi nga omulaba alaajana mundu egyo miranga gy'alaajana benna Uganda bonna gye balaajana. Emmundu zisusse mu bantu, emmundu zisusse ez'ejjenjeero, emmundu ezitaliiko agamba. Abantu badde bagenda nga tebalabiddwa ate abo bajja kulabirwa bajja kukwata. Naye tekimalaawo, saagala gamba nti kijja kumalawo kuba tetuyinza kufuna bayidi kubeera buli kafo konna, kubeera buli bbaala, kubeera buli naye kijja kundoza kijja kuba kujja kikola. Abamu bagenda bakukolima nga bagenda babanja ssente, abala bagenda ne training, abala bagenda n'ebyokulwanyisa omuli emmundu. Olwaleero batulaga ku bantu bakutte nti bagenda kubasiba emyaka 8 balina emmundu mu ngeri emenya amateeka, naye nga twabalabanga okumala omwaka mulamba gwakubiri gwakusatu gwakuna nga ogyeko okubanga batambula n'emmundu nga batambulira na mmotoka za poliisi emisana n'ekiro ttuku. Omwogezi wa poliisi Mukavaana Emiran Patrick Onyang kasizza ettemu lino era ategeeza nti okunoonyeza ku kikolwa kino kukyagenda mu maaso. Tutandise okubawenja n'abasirikale baffe abakeesi, abasirikale baffe aba CID bali mu ground tutandika okulaba nti bayinza okufuna information ki eyinza okututuusa ku bano ababbi. Otuviiriddeyo ng'omulambo gw'omugenzi gukyali mu ggwanika emulago nga n'okunoonyeza kugenda mu maaso. Mwannyina tomulanga nga yakafuluma bw'ati.